Ebe shekani sheke siman chiti that's a shek mwekerezia oyo singa ali faza bakuyita sheke kiti alinga yagale sio nebere ensiramu oli yagamba kerezia emuddemu ne magamba oyo mutono nnyo kerezia omuddamu tasobola tumalira budde kubanga obukristu bwatandika mu kyasa ekisooka eddi obusiraamu bwajja mu nsi after 600 years 7th century. That means obusiraamu abeera mwana ku bukristu. That means you can't attack what you don't know. Mwekyembasaba mwenna, life is short. Buli kyolabawo wakisangawo ojja kirekawo. Tambulira muleeniyo, vugira muleeniyo, totabaala. We pray for Lucia. Twabadde tulowooza nti olutalo luwedde olwa Ssekakiti yadde yafaayo n'agamba tajja kwetunda. Naye twabadde tukyali ate Ssekakiti n'akola akatambe ng'ayogerera abalina Mother Mary mbu balina ebibumbe mu mayumba bye basinza. Kati kino kitankudde Father Deogratius. Amwanukudde n'amugamba munnange Ssekakiti kola ebibyo. Ssekakiti totambala by'otaasobole. Amugambye nti munnange ffenna tuli bannaddiini. Sigala eyo ewuwo buwulira ddiini y'Ekisiraamu. Naffe Abakatuliki tujja kubuulira ebyaffe. Engamba luno lunaggwa katandika butandisi. Mpola mpola tujja kubibaleetera era tujja kuba nga tutambula wamu. Nga tukyali eyo munnange Kyaddaaki Mwogeza Ddembe Honorable Elias Nalukoola yatuyuyema eddwaliro ngamba Banakawempe North. Segirinya yali yakitukolera ne kakati ne mubaka omulonde Honorable Elias Nalukoola Luyimbazi yatuyuyema eddwaliro. Wow. Enteekateeka zonna ziwedde. Teri kulanga kulala olunaku lwa leero omubaka wa Kawempe North Hajj Elias Nalukoola Luyimbazi aguddewo agenda kugulawo eddwaliro. Munnange akoledde abantu b'e Kawempe eddwaliro. Abantu b'e Kawempe muli baamukisa mwalonda Segirinya n'abakolera eddwaliro. Kati noono Nalukoola Elias Luyimbazi naye abakoledde eddwaliro. Tubayozayoza abantu b'e Kawempe mwe bali kulonda omubaka akolera abantu. Eddwaliro lino ligulwawo lunaku olwaleero. Zinagenda owera ssaawa 5 ng'eddwaliro limaze okuggulwawo. Banange twebaza nnyo omubaka w'e Kawempe North Elias Luyimbazi Nalukoola. Ate ng'omugenyi omukulu agenda okubeera kuggulwawo eddwaliro lino si ye mulala wabula ye pulezidenti waffe omubwati President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Olunaku lwaliro just mubeereeko buli kimugenda bba mu kifuna. Mu linnya ly'abantu b'e Kawempe North ne Banakawempe bonna ne Bannakampala muno okutwaliza wamu, ne mu linnya ly'omubaka waffe Elias Nalukoola, mu linnya lya National Unity Platform zigulawo eddwaliro lino ku lwa Katonda n'ensi yange. Kityo nga we mbagambye era omuntu agudde eddwaliro lyaffe mu butongole His Excellency himself era nga tujja kubanga kati obuweereza buddamu buto. Luli twali tufunye naye munnange bagamba mbu ebizibu tebumanyi nyumba mbi. Twali tuli awo ate ebizibu ne bitugwira naye essaawa ya kakati mawulire malungi era officially President waffe amaze okubanga aggulawo eddwaliro eryo. Nga tweyongeddeyo tulabye no ku mawulire amalala agatambula bagamba mbu ku mbaga tekubulwako musiiwuufu w'empisa era katambi ako kankakulekere ogira ng'okalaba ojja kumbuulira. Bazo n'omululu ne mutubakira chapati. Temuseka mwana emmere amazima munomukola bwobulabe emmere. Guno mukolo omuntu ne bampakidde chapati zakumukuma nze nno mmanyi omukolo ogulabika gwa chapati ebiriwo chapati n'ennyama kabakuliko ennyama n'abamazima kyemutukoze ddala buza senga ale tunasula wano mongereko notulabisa bakiza nemmere
Waawo nga bw'obirabye abamu babadde baseka naye ate abamu ne bagamba nti nedda tosobola kwekoleraabyogera abamu ne bagamba nti yasusse weyandikomye nga tuvuddeko eyo era nga tweyongera nkugambye nti nkutwala mpolampola tumanye ebifa mu ggwanga Uganda. Waliwo amawulire agayitinganye nti omwana mulenzi Grenade Official yakwatiddwa era nga yakwatiddwa mu ggwanga erya China. Kakati tufunye ensonga lwaki yakwatiddwa. Ensonga eri nti yabadde talina work permit. Mbu yagenda eyo mu ggwanga erya China ng'agenze nga tourist ng'agenza okulambula ate ye olwatuuka eyo n'atandika kukola zi shows. Bali kwe kumukwata ne bagamba toyina permit, yandibadde alina work permit emukkiriza kukola. Mbu eyo y'ensonga lwaki essaawa ya kakati ali mu kaduukulu. Bannayuganda bannange mwenna mbalamusizaako abantu abali e Uganda, erinnya Joram Lukisa, ndi wano mu ggwanga lya China. Grenade twayingira naye mu ggwanga lya China nga tuze ku normal business kubanga mumanyi China is a business country. So otwatuuka ba promoter ne batuwa buli mulimu nga omanyi tuteekeko sente mu nsawo. Ne batuwa omulimu ogwasooka eggwanju ne gutambula bulungi tegwabadde na buzibu nenga mumanyi strict laws omusango guba musanga e China. So Grenade yesanze nga ali ku stage nga ali ku tourist visa ate nga alina okubeera ku work permit. So nga talina permit authorizing nga kuperformingira mu ggwanga lya China. So ekikwasiza Grenade kuba nti ali ku tourist visa ate nga bamukutte ali mu cooperating ali ku stage. Amateeka ge China nga yemumanyi gakolera ddala. Era bamukutte nenga mumanyi nti time difference e Uganda ne China olwedde saa zigenda mu ssaawa emu ey'okumakya. So tugezako okwengejinga abantu abali e China bamanyi Oluchina, abantu bano tebamanyi Luzungu, tebamanyi kyakwogera. So we are trying so hard to involve people abasobola okutuyambako tulabe engeri yokimaliriza. God willing tugenda batukimaliriza era tugenda batukimaliriza essaawa yonna mbakakasa bannayuganda. So kyekyo kiriwo. Bambi musajja watwalajjanye agamba nti abasobola omuyambako bamalize ekintu kino bambi mumuyambeko. Abalina obuyinza waliwo abatulina bagamba nti nze nkuba simu emu buli kimu nekikolwa. So agambye muyinza omuyambako mu ngeri emu oba endala. Tusabe nnyo oyo muyimbi waffe Grenade Official ninga gego amawulire essaawa ya kakati agamukwatako. Tuvuddeko era nga tweyongera essaawa ya kakati tulina omugagga waneno mu ggwanga Uganda, mugagga muto gyenawuliddeko nti wa myaka 24-23 around there naye nga munange omwana yakolamu ettooke era nga akyakolera ddala naye bwebyaddeyo ebibuzo bingi naye nga Ansantini ku mirimu gy'akola yavuddeyo n'alambulula emirimu za forex exchange. So wavuddeyo omukulu n'alabula bannayuganda n'abagamba nti mmwe mupapa nnyo naye nsaba mumpe ku matu mbasomese ebintu bino biri bitya. Saagala mutomere ate muddawo mukaabe. Buli muntu agulimu 90% bonna basomesa. Katudde ku kinyusi. Forex mulimu mulungi osobola okukolamu sente ye. Gwe mulimu gwe nali nduzinzeko sente milioni ezikwata mu 10 flat. Nga siina wogenda kuwolomera nga siina wengenda gamba nti oba kino kyali badde bwe kiti oba kiti nenga olaba obiyize n'oteekamu sente ne zifa mu ddakiika. Mu lutemya lwa liiso osobola ofiirwa milioni 2 kutemya butemya liiso ovanga ku kintu ky'ofiirwa sente buli sekendizi. Si mulimu gw'abanafu ne bw'oba tolina bino wammanga gwenenyeza eddala togusemberera. Ekisooka obudde
olina okuteekamu obudde ekkiriza obagaana oba totaddeemu budde kite. Namba 2 olina okumanya ebifa mu maaso mu ggwanga, olina okumanya amawulire, olina okusoma daily news ez'ensi yonna, buli mawulire ga nsi ki naddala ku kampani ezo z'oba otaddemu ssente. Namba 3 olina okufolowinga abagagga. Elon Musk yatwitinze biki n'okebera ku Twitter zaabwe, Instagram, biki byonna biki bye bapostinga. Buli post eyinza okukostinga ssente era buli tweet gye bakola eyinza okukyusa akatale k'olwo-lunaku. Olina okumanya kampani bwe zaakoze, buli kimu kati kitegeeza obeera buli lunaku osoma amawulire, olina okubeera updated. Bw'oba tomanyi daily updates siyali badde bizinensi nnungi kuteekamu ssente. Forex mulungi ye, forex osobola ofunamu ssente ye. Nenyina ebibuuzo 3 bimbuulize buli muntu atradinga 90%. Lwaki buli omu musomesa? Lwaki ssente basinga zikola mu kusomesa? Kyakusatu lwaki tewaliyo bakola loosi bakulaga nti bizinensi nzibu? Buli omu akulaga byangu. Bakugambira nti alina amatu awulire. Yangezezaako okuba nga explaininga n'okubuulira munnange ekiri ku ground kati kisigadde ku ggwe. Salawo bw'oba osalawo naye nga babikugambye. Ate munnange nga tuvuddeko eyo kanzire ku nsonga ey'Abakatuliki n'Abayisiraamu kakati eri awo mu makati. Omwana avuddeyo n'agezaako okuba ng'alambula ensonga n'agamba nti nze munnange nnyina dinizimu, nnyinamu abantu mu famire y'Abasiraamu n'Abakatuliki nti weewaawo ensonga zino oba oliawo twandibadde tuzikwata bwe ziti. Katuwulize bulungi. Emigozoobano gy'ettaka mu Ekereziya Katolika abasinga munaagamba keeyingiza mu buli kimu, keetuusa mu buli kimu, kabuukira buli kimu. Obukatuliki nange tulina ebitugatta binene kubanga ebujjajja bwange gye banzaala Bakatuliki. Nabwekityo bwe mba njogera ku nsonga yonna ekwatagana n'eddiini y'Obukatoliki, manya nti we banziika ebijja ebigenda okunninaana kuliko mannya ga Kikristo. Ate ng'era ensonga eri mu Uganda mwenzaalibwa, meaning wadde nga ya ddiini oba osanga nange nkwatako. Simanyi oba waliwo force ey'enjawulo etalabwa egezaako okuttatta n'ekifaananyi ky'Ekereziya Katolika kubanga kisoboka. Omanyi waalingawo omuyimbi yayimbanga ennyimba ezadvocatinga ku ddembe ly'abakyala n'ekitiibwa ky'abakyala. Omuyimbi omu najja n'apanga bannamawulire ng'akozesa maama we yennyini eyamuyonsa. Ne bamulumba nga bamutadde mu kifulukwa ky'ennyumba n'atunula mu kamera ez'agataliiko nfuufu. Manyi agataliiko nfuufu ago ge mawulire agakyasinza obubi bayirawe. Si mu bubi kubanga ge mawulire agaalanganga bizinensi yo ate ge mawulire agaakubanga bizinensi yo ne weebuuza gwe no bizinensi gy'okuba bulijjo gy'olanga nze nziramu nti okusigaza obwesigwa mu kulaba ttivi yo nga bulijjo nnangira kicupuli mu bufunze. Abadizayininga agataliiko nfuufu baali bafala kubanga kyolanga bulijjo ky'okuza abantu okibanga kya bulabe bulijjo eri obulamu bw'abantu you are also responsible. Munange omwana omukyala ne bamutunuza mu kamera ng'akomerera omwana we. Yansuula mu kifulukwa ali ne mukyala we Germany beeyagala era bakola biki nze bansuula eno. Bandi automatically brand yalina okugwa kubanga yali agizimbidde ku advocatinga eddembe ekitiibwa eky'abakyala. Era omuyimbi yakikola n'emabegako yavaayo neyeewaana nti nze nga ŋŋambye nti ŋŋenda kukusuula mbeera ŋŋenda kukusuula. Good enough. Maama oluvannyuma n'adda mu senses ze n'akimanya nti kino kyali mu kusala ate kyenda kye n'atereeza. Naye era omuyimbi oyo teyaddangu okuva ku olwo in that si buli kye tulaba mu mawulire nti kibeera kituufu oba si buli ekituteereddwa ku sowaani nti kibeera kyakuliibwa. Wakyasobola okubawo possibilities ez'amaanyi you never know. Siganye nti bwe kiri nga za kkuba Ekereziya Katolika. Naye nze okuwabula kwange eri bakadde baffe ab'eddiini ey'Obukatoliki omutiibwa ennyo Archbishop Simo Ogerere, Omukama Katonda gwe tusinza gwe tukkiririzaamu ffenna atera okugaba
ate n'agabulula kubanga bangi be tubadde tulaba nga bagagga ne bamala ne baavuwala ne badda ku zero bangi baagezezza ne bamala ne bakogga bangi baawadde obuyinza n'amala n'abo bajjako meaning baba Mukama Katonda asobola okugaba ate n'agabulula kitegeeza ate omwana w'omuntu ku ye kiri layisi nnyo nti omukyalo oyo oba omugenzi kati ayinza okuba yaleka mu kusooka yali yabawa naye tusooke tukkiriziganye nti abadde yagabulula oba yabajjako ku lw'ekitiibwa ky'eddiini yaffe ku lw'ekifaananyi ky'eddiini yaffe ne foosi eno eri mu kutulumba olwaleero nga kyonna ekyogerwa kiyisiiga ekifaananyi ekibi eri Ekereziya Katolika tukkirize nti omwana w'omuntu asobola okukujjako ne ku lw'ebingi bye tulina era bye tulina okukuuma nsaba busabi for the first time tukkirize kino tukifiirwe si lwakuba nti abakibanja be batuufu naye olw'okutaakiriza ekitiibwa ky'Ekereziya Katolika n'ebyo ebyo bye advocatinga for kubanga kigenda kino ekintu kusajjuka kive mu muntu omwefuuze kidde mu Ekereziya Katolika nzibi kidde nti ne mu bannaddiini gye twaliddukidde ng'okutwala empaabi ku bitusobedde ate nabo bafuuse babbi abaalisaze nga amazima mu nsonga zaffe oba abaali tutabaganyizanga ku babbi ate nabo bafuuse babbi kwe kusaba kwange ku lw'ekitiibwa n'ekifaananyi ky'Ekereziya Katolika ekintu ekyo kitono tukkirize tukifiirwe era tulondoole foosi eno gy'eva n'ekigendererwa kyayo kubanga eyakuwa bw'atuuka ekiseera n'akuggyako wayinza okubaawo ebibuuzo ebingi manye ebiseera ebisinga ffe tutunuulira kino kye tulaba ku ngulu kyokka ne tutunuulire ki ekikiri emabega Kagame oyo bwe yaboggolera Museveni yamanya nsobola Kagame ne teyareactinga yasooka kunoonya baani abamuli emabega ye obutantya ng'ate akimanyire gy'atudde nze nnamutwala so nga ate Nyerere bwe yaboggolera Idi Amin ye yagamba kimu musobola teyamanya foosi eri mabega wa Nyerere era foosi eyo gye yanyooma ye yamutwala kigenda kusitula abasika bangi abaayavuwala kubambirabye ng'omusiraamu yawa eddiini y'obusiraamu bamulekwa ne beefuula nti wano waffe ng'oli yawa Ekereziya Katolika bano ne beefuula nti wano waffe meaning nti oluusi entegeera yaffe abalekerwa etera n'okuba ey'enjawulo kubabeera baabawa kubanga ne Ssekabaka Omuteesa asooka esembeza abasomi oba bannaddiini bonna yabaaniriza naye ate omusika we Mwanga n'agamba nti nze sibaagala ki wano kakati kino ekintu kigenda sipaakinga abantu bangi naddala abalekerwa oba abasika abali mu kubonaabona ng'ate balaba Ekereziya Katolika ku kibanja kya kitaawe yaweebwako wanene kubanga Ekereziya oluusi bw'oba ogiwa togiwa kawugiro nga waliwo awo ababaliramu mu nnamagye mwecyange ffe tujje tukole tuti kati tuwa abantu mwagaanya oba abalabe b'Obukatoliki oba abalabe b'eddiini yaffe omwagaanya nabo okusitula enkumbi olw'ensonga eno entono Muganda agamba nti empande emu eyiwa ekisero kubanga waliwo ensonga lwaki kino kiri kiti kuba tekimukifunangako kakati musooke munoonye ensonga naye ensonga eyo njagala muginoonye nga wano musoose ku givinga up mukite tulina bingi nsuubira eddiini y'Obukatoliki ze zimu ku ddiini ezikyasinza obugagga n'ebintu mu Uganda sijja kugamba mu nsi eno naye mu Uganda wayinza okubaawo protocols Obukatoliki w'obuwa ebintu biba bigenze e Roma olaba tujjayo mirambo ate olw'empapula obupapula
Netutwalayo ogwango byaffaazango byawummule mirembe. Ntumala nitukukomyawo ate olwo empapula obupapula. Kintu kimu ekitakyuka ndowooza lwe lunaku lw'olifa. Naye endagaano zonna ne protocols endala zisobola okukyuka okusinziira ku mbeera. Ku lw'obulungi bw'eddiini yaffe ne ku lw'ekitiibwa ky'eddiini yaffe nsaba omutiibwa Archbishop Simwogerere kino tukite nga siragidde menye ku mavi era nga mpabudde buwabuzi nga concerned citizen ate era nga concerned muzzukulu era omutabani mu ddiini ey'obukatuliki kubanga ne kitange kuba gwe oyinza okugamba nti nayawukana ku ngoma y'obukatuliki emirembe mingi emabega nze jjajjawo obusiraamu mu kika ewaffe meaning nti ne kitange yali musajja mukatuliki kati nganze concerned muzzukulu era omutabani era nga munna Uganda omuli bino byendaba ku lw'obulungi bw'eddiini yaffe how to giving up to moving okwewala ebigenda okuddirira kubanga kino kiyinza okuba kyazze n'ensonga wenjogedde obubi wentambudde obubi oba wenteesezza obubi nsabye obutanenyezebwa nsaba kutegeerwa obutegeerwa era nnyaniriza okuwabulwa kwonna nga nange bwendeesa okwange musiibe bulungi mweraba tuli ku NCK TV tuweerabira kubanga subscribing ringing that notification bell sharing liking amawulire go gakyali mangi nnyo nnyini ddala tulabu tuzikalira nywera nja kubanga nkuwa kasavu kanyama mikwano twebaza nnyo ne sekwebaza okubanga mubaawo gye tuli ne mutusupportinga bambi tusimma nnyo era tusimira ddala kwali emunankyukakyuka nange nkugamba kimu nti protest vote gwe mulamwa era temwerabira baganda baffe musigale naffe temuvaawo.